naye gwe waliwo ebintu ebyewuunyisa anyway yasuzeeyo kirabika oba alina emisango poliisi bakuyita ku Friday lwala naye nawulira waliwo banna abakyogerako awo tebakuyita ku poliisi n'ogendayo Friday anti bamulimbye nti jangu bandi bamuggyako essimu ye ne bagisigaza kati bamugane jangu ono n'essimu ye kumbe fayiro ewedde baagiza bugizi bati kooti diri uzira kati wetwogerera enviiri talina pozi babasalako enviiri tambye omutwe ogwo gunaanyuma nga mukalu wetwogerera enviiri talina wetwogerera ali mu uniform ya kyenvu empale nnyimpi esaati ya mikono miwanvu abantu beeruzira nno bakutumira luli nalyo nakugamba nti naliyo ne bakutumira nnyo nnyo kati ate ntambi wa social media tebalaba nnyo social media awo ngaali mu kooti poza ababa ne nali manyi waliwo yagendayo ku poliisi nali manyi byaggwa simanyi wakati awo lwakwa kye nawulira nti oluuyi luli lwali lukambwe nnyo oluuyi luli lwali lukambwe omanyi mu kaseera ndowooza nga tuzanyira mu mawulire gano twetaaga that media omuntu nga mukambwe naddala ku sayidi yo ng'ate oyinza okuba naye tolina kuwomukwasa yagezaako okwogera nabo yagerezaako ddala yagerezaako ddala naye ndowooza ng'oli naye yeetaagayo obufuna we weyini gyatafunye kisimayo kuba bagezaako ne bayita mu bantu ab'enjawulo ne bigaana naye nga bakyali bagumu kati ate ne baŋŋamba nti yayogera ku mukulu yannyini yayogera ku muyimbi jeefu kati kigambibwa mbu kubanza kati sirika kyasooka ndoza n'emboozi z'ennyimba za Shiba saazikola nsobola emboozi ennemutegeera kati nze emboozi y'ennyimba olwo limba lwa Sambadde ne naani ye someone nza nnemutegeera ekisooka bwe nawuliza music nze yannemu okumanya wa connectingira emboozi nenjireka kuba ennaku zo siyagala kukola bintu bye sitegeera nenkireka naye ate yendoza n'agitegeera ate ndoza n'abaako ne sayidi emu gyatuulako n'agitegeera nnyo kati ndoza mu kugezaako okugjayo obusobozi bwa ono okutwala music woono n'agenda n'adiigingako mu bulamu bwa Jeff kati mu kudiigingako ndoza mu bulamu bwa Jeff family abamu ku bafamily bapekinga interest nti naye lako omuntu waffe omuyingidde nnyo kubanga Florence kyenkwogerako olumu kipotrayinga n'ewammwe kakati challenge nyoza gye yafuna ati ate Jeff gwe yayogerako si ye complainant Jeff mujulizi nenjogera ku Florence nga ye just mujulizi mu musango nga father ye muwabi anti Florence abajja kugamba musango sinza kakati yeyo puzzle gye tubadde munogende wa Jeff ye Jeff n'akulaga nti gundi n'ogende ate ewaabwe kati nga babazunzizaawo ekyo nno kituwa kyakuyiga mmwe abalina channels mmwe yes abali waliwo akabinja awo no omanyika kati kyamazima emboozi z'okwogera business y'okwogera ku bantu ebaddewo lwakuba nti kati ewezeemu abantu bangi naye byonna nno bizibu naye ndowooza okusigala wakati awo wakulu n'omanya nti noono gwenjo ekisokera ddala Simon tetuli happy ekyokutwala ntambe mu komera tekomera siddungi era tusaba bw'aba asobola okusonyiyibwa asonyiyibwe nawulidde akoma 28 guno omwezi I think that is next week week ejja galabikanga gali mu mwaka ogujja 28 that is next week ndooza nga Lwakuna around there tusuubira oba tusaba wabeewo enzikiriziganya ezituukibwako ave mu kkomera si kirungi naye era naffeffe ababeera eno nga tukola ebintu bino naddala abalina channels kibeera ekyokuyiga Simon nze luli ojjuka twali tutudde wali story gye nakuwa kati waliwo ekintu kyokola nga gwe tolowoozezza naye ate gw'okikozeeko ne kimukosa ate no ne kimukoseza ddala abantu bano betwogerako balina obulamu
balina family balina abaana balina abazadde kale osomwogerako ekintu gwe nolabanga abadde anyumisa show bagenda kasalamu bakatambuze naye oli gw'okyogeddeko kati ndoza nekirala nze kyenasooka okulaba mu lugambo nalabako ntera nnyo olaba abayimbi olegama saimu n'otakola research ekizibu ky'olugambo lutambulira kulamu bwa bulijjo Florence bwenjogera ku relationship yo nyinza onnoonya bwino n'obuzibu bwino oyo yeetaaga kutambulirako kulabanga okugenda mu restaurant w'ogenze kya buntu nnyo so kakati olugambo luno nti lusigale mu lugambo hewayi n'okireka togumiza tokakasa nnyo kubanga ekizibu kyakyo nti oba oyingira nnyo mu bulamu bw'oli ate ng'asobola okwegaana kuba bino si bya records Florence gye wasomerayo tolikyusaayo yeyo nina ne benasoma nabo abayitirivu abamanyi nti nasomera ekimanya kati nti bino ebirala byonna bisobola obbanga bituufu naye osobola bisengejja n'ogamba kino kankireke wadde kituufu seeguyo oyo nze n'ebintu bye mulabiddeko manyi nti n'abantu bangi balina bye boogera nga seeguyo abadde abimanyi naye ng'akireka ate nga n'obujulizi abulina simanyi tuyinza okulowooza nti oba kale ye yakola n'abaako waakoma naye kiyinza okuba ye ayina ensonga lwaki tabikola ne sayidi eri nsaba tuddirizeemuko sayidi eri I think yatukooye eddiriza ebbanga nze kyendowooza naye ate munaye guntasibanga ku muntu Jeff nseekubye Jeff oyo yakubba gundi abagugula ne Jacob abo I think sayidi eri gye tuwogerako erabika yatuuse n'ekoowa Saimo waliwo ekintu ekituuka ne kikoowa oli najja n'atuula n'ayogera relationship gye walimu n'ajogerako kino n'ajogerako kiri n'ajogerako kino n'ajogerako kiri n'ogamba ono ddala afaaki nakyo lwaki akyogerako lwaki akireeta oba nayogera oba tugeze olina obufumbo bwobaddemu oba wali wawasa nogamba nange kiki ndi muntu I think personal life teyetaaga analysis teyetaagako yadde n'akatono I think analysis yetaaga mu ndongo bino ebyobufuzi because oba bwe mba nvuddeyo ne ngenda ku peegi yange ne mbaako bye mpandiika nga byewandiikidde ne mutunula mu ebyo n'ebyokuba nti omanyi omuntu omanyi ebimukwatako omanyi gwe yali awasizzaako omanyi gwe yali afumbiddwako omanyi gy'azaalibwa omanyi maama we embeera mwali omanyi ojjukira Seguyo oyo ojjukira scenario ye ne Sheba paka nakati nze Seguyo mukwano gwange nnyo tunyumya naye paka nakati agamba ekintu ekyo kyannuma simanyi lwaki nakikola naye era amulaba nga ali story yakyetonda ate azannyira mu bituufu kyenkugamba nti waliwo omuntu byotukanga ojja kuzannyira mu mazima naye ng'amazima ago oli we gamulese asobola okugeegaana kyekisooka n'agamba ompaayiriza naye ng'ate oli mu mazima ate omukozese ekibi so ndowooza mu kaseera nga tugenda tukula kuba kikula bukuzi kuba kati Jeff mulwadde mu industry eno